Yes, mbaniriza akadde kano bagita Faadi TV. Muli mutya mwasibye mutya? Naenda kusaba ho subscribing atonyege ne kade. Comment section weeri awo bakawuntira mu comment section. Tosigale nga ojje kumede ko kitalo nnyo. Ekya Uncle Tamale okubanga yafudde. Ne mikwano gye bonna bafa. Munange ye Kasuku takikiriza musajja watu kyalika akadde kano. Wabula omusajja aleka ekiramu kye yabalabula. Manye ebisesenga ebyamu abatagala kutambulira ku biramu yabalabula n'abagamba we mutatukirize bye mbasabye omulambo gwange tegujja kuva mu ddwaliro yabalabula n'abagamba we mutatukirize bye nabasabye oba amazeeko wiiki namba etayagala kumanya yayagala omulambo gwe bagutwale eri buli mukyala we akati we banaagala n'okikola be banaamanya kubanga gujja kubamalako emirembe yabalabula era abiteeka mu buwandiike era netambala emirundi Junior yamugamba kakati tewali kwekwasa amanye ebisesenga ebyoluusi abantu bakola ebiraamo abantu abo ne bafa bana basigadde ku nsi ne bagaana okola ki ne bagaana okubanga bakola ki babigenderako ebintu ebyo babeera balese mu buwandiike yabalabula n'abagamba mugeze mugaana okubako kye mukola kale musobyemukko kimu kubanga bintu biri simple omutwala w'abakyala be buli mukyala we gwayina era abamugamba yababagamba naddala Tamale emirundi Junior yabimugamba kati tulinze tulabe kubanga wayinza okuba wabagala okukyusakyusa mujja kulaba omanye ebisesenga bamubayisaamu amaaso abafu omufunga afudde bagamba waapi oyo tonakyayinza kukola gwe tusibye omutwe gwe tusibye ekigoye ayinza kukola ki muyinza okubisobya ne mubisobya ne muziika n'agendayo mu ttaka n'abamalako emirembe ne mutukisa nga nammwe ensi ebatamye nga mwagala nammwe mukole ki nga mwagala nammwe mufe abafu batawaanyiza ddala abantu yabagamba omulambo gwe aba mayiti ye balina okukitambuza buli eri mukyala we munange byebyo subscribing nyiga kade bagita Faadi TV jaba abaana ayina bangi bo abaana bali mu 7 newonyisa abaana bali mu 7 kati oba abakyala bali bameka abakyala bali 5 oba 6 onaawulira bana basajja abazalibwa ku myaka ejidda babanga n'abakyala va kubaaka akati oli abaana abakyala basatu n'agamba alina abakyala ne baaba abaami bedda babanga n'abakyala oli nga abaana abakyala 8 ozannya n'okuzannya gwe abakazi 8 ng'oli abeera nabo naye kati saa zino oli abeera n'abasatu ne bagamba naye ng'olina abakazi bangi nenga bedda babanga n'abakyala 8 like ngo subscribing atonyigene kade kitalo nnyo munange ekya mukulu Tamale mirundi naye ng'ekiraamo kyaleka munange kyakukwakulizo nnyo ate kyakwegendereza nnyo bana abafu munange muba mulabanga afudde naye ayinza okubafuukira akabasa ayinza okubamalako emirembe ayinza okubatambuza n'abakola buli kimu naye nga kitu kyali simple just kutuukiriza biri mu kiraamo simple okwewonya akabasa just kutambuza oba kukola byateeka mu kiraamo kye ate nga bisesenga babiteeka na mbuwandiike kubanga ekiraamo Uncle Tamale emirundi yakikola kati balina kugoberera ebyo munange ebyateekebwa ebyateeka mu kiwandiiko like ngo commenting ato subscribing onyigene kade bagita Faadi TV jimbagala nnyo mwena era mbebaza ne bagamba nti mwebale nnyo ne nkugamba nti comment section weeri awo oba kabuntira mu comment section tosigale nga ojje kumideko bagita Faadi TV ye Uncle Kasuku byamutabodde dda amanye kubanga mikwano gyonna gino ku kabunogosi bonna mikwano gyo nga bafa bufi space no ya myaka 2 gyokka in space of 2 years banne mikwano gye bonna bafa omukuomu bye munange kitalo nnyo like ngo commenting ato subscribing onyigene kade mbagala nnyo mwena era mbebaza ne bagamba nti musigale nga mugifollowing updates nkyazibawa naye ng'omulambo gwa mukulu Tamale gukyali mu ddwaliro ndowooza guli kisubi ndowooza guyinza twalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ndowooza okwekebejjebwa
kongolo kwebejjibwa n'okwada b'ekisubi bagamba nti yafudde bulwadde bwa mutima, amazzi gazibikiddwa omutima gwe ne guba nga tegukyakuba, naye nga yabagamba mu kiraamu, omuntu akola ebyenjagala sijja kukkiriza kunziika, omulambo gwange gujja kugaana oguziika. Baaba omusajja aya nawulira naye kenga akomentinge ate osubscribe ng'onyige n'ekkale. Mbagala nnyo mwenna. Kitalo nnyo anyini ddala Fadi TV UG mubeere bulungi, sikala nga ogyekumiddeko. Mbagala nnyo mwenna. Comment section weeri awo bakabuntira mu comment section, ate osigale nga ogyekumiddeko. Mweraba.